musika wabasise omusika bwabeera nga oli teyaleka kiraamo ku bintu by'omufu abeerako na 1%. Omuntu wa wansi yeetaaga okumanya eddembe ly'obuntu oba human rights kyeki ate era kikola ki. Abano abantu abajja ne bagoba bannamwandu ne babagoba mu maka bakola kikyabo. Bannabyabufuzi ebiseera ebisinga babeera boogera ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu boogera nnyo nga akali ettundutundu ku gavumenti era akaliwo okuprotectinga gavumenti ne we beetulugunyiza abantu. Yes, omulabi waffe waleero tukyogereko program Transmedia Uganda wamu ne Spotlight News Media nekiza Peter Namawulire. Olunaku olwaleero tukubuuzaako nze akubuuzaako Neusi Kyomuhendo nga bulijjo Transmedia. Olunaku olwaleero sitambudde nzeka, leero ntambudde n'omunene ate abasinga gwe mugenda okwagala ennyo nnyini ddala kubanga ensonga ze tugenda okwogerako z'amaanyi nnyo era nkiwa nti buli omu agenda okulaba pulogulaamu eno agenda kujjamu ekyokuyiga abadde anoonya ekkubo ly'alaga mu nsonga ezitali zimu lino lyekkubo ettuufu. Muzikirize nyanjule abantu bentambudde nabo. Mwami Peter kantandike naawe. Erinnya Kiza Peter ku Spotlight News Media. Yes. Ne Transmedia yonna tusangibwayo. Yes, kati muzikirize mu bitiibwa ebingi. Waliwo gwe sitagenda kwogerera, sigenda na kwogera linnya lye, yeeyogerere ate tulyoke tweyongereyo. Sebo tukwaniza ku Transmedia Spotlight ne Kiza Peter. Kwebale nnyo mukyala Kyomuhendo ne mukulu Kiza Peter olw'okunkyazaako wano ku Transmedia. Erinnya eryange nze Erikasirye nga nze chairperson wa akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso. Nina essanyu lingi okubeera wano olwaleero era nsuubira nga mukyala Kyomuhendo wabagambye puroguramu eno nsuubira y'emu puroguramu ezigenda okukyusa omuntu wa bulijjo era ezijja okugasa omuntu yenna ali wano olwaleero kubanga tugenda kwogera ku nsonga zennyini ezitukwatako ffe ng'abantu. Kimanyi bulungi nti omuntu yenna bw'oba nga wazaalibwa eddembe ly'obuntu obeera nalyo, so we tuba twogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu tuba twogera ku muntu yenna eyazaalibwa. Weewaawo tweyanziza nnyo mwami Erikasirye. Olunaku olwaleero gwe tuli naye yakwasaganya eddembe ly'obuntu naddala nnyo wano mu Wakiso district ne walala. Kati nga sigenze wala nnyo nga siyonoonye budde. Mwami Erikasirye, omuntu bw'awulira human rights oba eddembe ly'obuntu abasinga tetukitegeera era tetumanyi kyeki oba kibeeramu ki oba kitwala biki. So omuntu wa wansi yeetaaga okumanya eddembe ly'obuntu oba human rights kyeki ate era kikola ki. Yes. Eddembe ly'obuntu tuyinza okitwala nti gyemirembe omuntu gy'abeera nagyo okuba ng'asobola okubeera mu bulamu obusanyusa oba obweyagaza. Naye bwe twogera ku ddembe ly'obuntu tutunuulira nnyo embeera omuntu gy'ayitamu, ne tutunuulira embeera eyeetoolodde obulamu bwe, embeera eyeetoolodde ebintu by'akola, ne tutunuulira embeera eyeetoolodde ebintu byonna ebimwetoolako ng'akula. Kubanga tuba twogera eddembe ly'obuntu tugaa nti bwe tugenda eri mu mateeka tulina kye tuyita Universal Declaration of Human Rights etulaga bulungi eddembe omuntu yenna ly'alina okubeera nalyo. Naye ogera n'otunuulira nti eddembe ly'obuntu teriri limited na kintu kyonna nti oba gavumenti nti oba maamawo oba taatawo, wabula abantu abateekebwawo mu buyinza balina kulaba nti batuukiriza eddembe ly'obuntu. Kitegeeza nti eddembe ly'obuntu bye bulamu bwennyininyini bw'oyitamu. Kati omuntu wa wansi nga njagala ategere eddembe ly'obuntu aba alina kutunuulira ye ng'omuntu wa wansi okuviira ddala mu famire ye abeera atya. Abantu kati bwe njogeddeko ku bakulembeze nti omuntu yenna we bakuteeka mu setting ya leadership oba obukulembeze, waliwo abantu b'obeera olinako obuvunaanyizibwa. Abantu abo b'obeera olinako obuvunaanyizibwa be bantu nga kati bw'otulina mu famire ng'abaana, abakyala nabo balina eddembe lyabwe lye balina okukola ki
okufuna kati bwenga ali mu buyinza kikukakatako okulaba nti n'otuukiriza eddembe lyabwe okusinziira omwana omuto alina okusoma, omwana omuto alina okufuna ekyokulya, omwana omuto alina okufuna awokusula, omwana omuto alina okufuna ekyokwambala. Singa oba tumuwadde ebintu ebyo ng'omuzadde oba omuggyeko eddembe lye, bwe tuvaawo ne tugenda ku muntu omukulu, omuntu omukulu yenna singa mbeera nga nsomye nina okufuna ekyokukola, naye ani atuukiriza ekyokukola? Kitegeeza nti gavumenti eteekawo embeera yonna esobozesa citizen oba omuntu yenna okufuna ekyokukola, okuteekawo amasomero, okuteekawo okutondawo emirimu, okulaba nti ne-education system gye tulina education system etuleetera okufuna emirimu, okuteekawo okulaba nti omuntu yenna bw'aba atandise business wadde waliwo emisolo naye si gye ginyigiriza omuntu wa bulijjo, alina okuteekawo, gavumenti erina okucreatinga environment eri very conducive okulaba nti buli muntu yenna bw'aba nga ali mu nsi ye asobola okufuna eddembe lye. So eddembe eryo lituyamba okubeera mu bulamu obulungi obweyagaza gye tuyita dignity. Nti omuntu yenna bw'aba akula abeera ne dignity nti mwenkya mwami Kizoono bw'aba nga afunye eddembe lye buli wantu wonna w'agenda aba asobola okweyagalirawo olw'okuba nti nno ebintu ebyo ebimuleetera okuba eddembe lye abifunye mu bulamu bwe ng'akula. Okusinziira waliwo abantu abamu, waliwo ntera okuwa ekyokulabirako, waliwo ekizimbe nga Workers House okimanyi bulungi, bwe twakwera nga kyekizimbe ekisinga okunyirira mu Kampala. Kati nga omuntu yenna nga bw'oba nga tewasoma ne bakutuma mu Workers House, owulira ddala nga tosobola kukola ki? Kuyingirayo, ng'oyira eyo kiraasi ndala. Ng'oyira kiraasi ndala. So omuntu yenna talina kubeera mu bulamu obwo, omuntu yenna alina okuba nga alina self esteem, nga buli we bamutuma ne bakutumye mu conference osobola okugendayo olw'okuba nti olina capacity. Kati nti bw'oba omunnamawulire nti tewali conference gy'otya kukavaringa kubanga olina skill, olina capacity ekutuusa, olina eddembe lyo, olina okuba nti no olina obumanyirivu eddembe. So ekyekireeta ekyo yembeera gy'oyitamu, ye environment government gyetaddewo, ye environment abantu abavunaanyizibwa abali mu buyinza gye bataddewo, ye environment abazadde gye bateekawo, ye environment yonna abantu gye mubeeramu. So eddembe ly'obuntu ku muntu wa bulijjo kitegeeza obulamu buno obwa bulijjo bwe tubeeramu. Abantu abasinga kati ffe tuli Wakiso, ffe twakyusa narrative. Abantu abasinga bawulira eddembe ly'obuntu basooka kulowooza ku byabufuzi, basooka kulowooza ku kukwata abantu, poliisi kusiba. Yes, nebyo gyebiri, naye eddembe omuntu wa bulijjo njagala alitegeere nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu, nti nga tonnatunuulira abakulembeze nti poliisi baakutta omuntu bamusibye, waliwo ebintu ebirina okutuukirizibwa, eyo nayo ddembe ly'obuntu, nti omusibe naye alina eddembe lye, nti wabeera bakusibye okimanyi nti nina okwogerako ne looya, nina ennaku essaawa ezitasukka 48 ze nina okubeera mu kaduukulu ka poliisi, nina okulaba nti nno ntwalibwa ew'omulamuza mbulira omusango okoze eki gwenzizizza, nina okusibibwa mu kifo ekimanyiddwa ekiri gazetted by government. Si bye bino ebifo bantu batwala ne bateeka mu safe house ne bateeka eyo mu bufo obutamanyiddwa. Abantu bange balina okumanya wendi, abantu bange nina okwogerako nabo ne bamanya ndi waddembe okwogerako ne looya wange, ndi waddembe ofuna obujjanjabi, ndi waddembe ofuna obujjanjabi, eryo ddembe ly'omusibe, nti nga poliisi ekutteyo byonna poliisi nga tenakwata erina n'okukubuulira musango ki, ani oyo akutte bamuyita ani, ebyo byonna eryo ddembe lyo. So eddembe ly'obuntu ddene, naye abantu njagala mbabwe ekifaananyi nti no litandikira ddala wansi wano wansi ku bintu ebya bulijjo ebyawaka. Okimanyi bulungi nti n'okuba waka nga wayonjo nalyo ddembe lya muntu. Obeera otya mu waka nga oli mu environment ng'eddugala, wajama, ebisaaniko bigudde buli wamu, kitegeeza omuzadde totuusiza buvunaanyizibwa bwo okulaba nti bwe tuba waka nga tugeze waka wakyafu, kino kiri disorganized, walinga we waagala. Nze abaana abange mbanga mazeeko oba omazeeko eddembe lyo kubanga kisooka bagenda kulwala. Bagenda kulwala, bwe balwala kitegeeza nti no okimanyi bulungi nti omuntu yenna okwenjoyinga eddembe lye alina okuba nga mulamu. So kati awo oba totuukiriza buvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuzadde. So bwe tuba twogera ku ddembe ly'obuntu, eddembe ly'obuntu twogera ne responsibilities, nti eddembe ly'obuntu ligenda n'obuvunaanyizibwa.
nti omuntu yenna ng'alina eddembe lye naye alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza. Ekyo ne ssemateeka ekiraga bulungi, naye nga si kigenzeeyo waggulu ne mu bantu ba bulijjo nti nga tanaakwogera ku ddembe lyo waliwo obuvunaanyizibwa nga bwe omuntu wa bulijjo bw'olina okutuukiriza. Tweyanza nnyo Ssebo. Mwami Peter, awo wennyini bwe tubadde oyina kyoyagala okubuuza Mwami Eri? Mwami Eri wabadde ayogedde ku kya eddembe ly'obuntu tetutunulira nnyo bakulembeze kuba naffe obuvunaanyizibwa bwaffe. Naye oyogeddeko ku bannabyabufuzi. Ebiseera ebisinga bannabyabufuzi akakiiko k'eddembe ly'obuntu bakajje mwe mugamba keetengeredde. Ne bo bannabyabufuzi ebiseera ebisinga babeera boogera ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Boogera nnyo nga akali ettundutundu ku gavumenti era akaliwo okuprotectinga gavumenti. Ne we beetulugunyiza abantu mwe muliwo okubabikkirira. Ensonga eno lwaki endowooza ekyali mu bannayuganda obuzibu kyavaawo? Akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyogera ku Uganda Human Rights Commission oba oyogera ku Wakiso Human Rights Committee? Wakiso Human Rights Committee nsubira eri under Wakiso Human Rights. Kati kankulage etteeka ndowooza article 50 eya constitution yeteekawo Uganda Human Rights Commission. Kakati Uganda Human Rights Commission ekitundu kya gavumenti ekituukiriza eddembe ly'obuntu. Kitegeeza nti ebimu ku Uganda Human Rights Commission byerina okukola kulaba nti erondoola eddembe ly'obuntu bwe liyimiridde mu ggwanga. Naye ng'ekola ekyo tekitegeeza nti nerina kubeera ku sayidi ya gavumenti. Erina okuba nga yeetengeredde. Kati naye bw'ojja kati wansi nga kaffe Wakiso District Human Rights Committee kati tulina emitendera bw'ova ku Uganda Human Rights Commission, of course erina offices, central offices. Kati waliwo circular eyava Ministry of Local Government nga eragira districts okutandika district human rights committees. Kati district human rights committees zino zo zeetengeredde mu ngeri nti zibeera ku local government level. Kati district human rights committees engeri gye zikwataganamu ne Uganda Human Rights Commission nti zirondoola ensonga z'eddembe ly'obuntu okuviira ddala wansi ku ground nga zikozesa local government structures. Kati kitegeeza nti bwe tuba tutudde ku district composition, of course nsobola okubuulira composition ya district human rights committee. Kati ngaffe ye Wakiso tuliko Kaawo, kuliko LC5 chairperson, kuliko district community development officer, kuliko chief magistrate, kuliko DPC police, DPC prisons n'ebitongole bye bannakyewa ne bannamawulire. Akitegeeza nti abo bakwatagana n'aba community development officers wansi ne basobola okuba nti nno bareportinga ensonga z'eddembe ly'obuntu okuviira ddala wansi. Kati ffe tutuulanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu eno ku district ne tutunuulira ensonga ezo eziviira ddala wansi ne tulaba nsonga ki ezisinga okuba ez'amaanyi. Kati ne turefaringa ensonga ezimu ku Uganda Human Rights Commission. Kati Uganda Human Rights Commission ye erina ne mandate okutuuza tribunals newuliza ensonga ezo. Kati bwetuuza tribunal nekompensatinga kubanga yo erina ne vote esobola okompasatinga omuntu atyobwetwa eddembe lye. Awo wennyini omulabi waffe owa Transmedia ne Spotlight tamanyi kigambo tribunal kyeki. Saba omunnyonnyola. Tribunal ebeeranga kooti nga bw'olaba nti kooti etudde aba omuntu eyali agenzeeko mu kooti. Kooti n'etuula ne wabeerawo omulamuzi ne wabeerawo omujulizi ne wabeerawo neyaziza omusango ne bawitnensi awaaba ne gwe bawaabira ne bawitnensi. Kati batuula kati bo bali beekolamu akakiiko nga kaliko ba commissioners ne ba directors ne bayita omuntu eyawaaba nti nze nawaaba naye ensonga ze basinga okuwulira zeezo nga gavumenti zirimu gavumenti. Kati nga gavumenti yekyobodde eddembe ly'obuntu gavumenti ntegeeza kisinga poliisi eba etokyalinze oba poliisi ekusibidde bwereere omulamuzi n'asalawo nti bakusibira bwereere oba kulupito mukimanyi bulungi Wakiso yesinga amakomera. Singa ofuna okutyoboola eddembe ly'obuntu oba okutulugunyizibwa mu komera oli waddembe okwekubira endulu mu Uganda Human Rights Commission. Kati awo gavumenti erina okuliyirira singa obeera n'obujulizi nti ddala bakola ki bakutulugunya. Gavumenti eba erina okuliyirira.
bw'obanga gavumenti etutte ettaka lyo mu ngeri etekola ki kakiiko ako ko tekagenda nnyo mu byattaka naye kasalibwamu gavumenti kagenda mu kubanga gavumenti berina okukompasetinga so ebinsonga ezisinga kati bo beekolamu awo kakiiko ne bawuliriza ensonga zammwe bwebanga ensonga ddala nuŋŋamu ntuufu ne bakola ki ne bakwawaadinga kati gavumenti eba erina okukola ki okusasula kati feeno wansi mu district ate ffe tugendera ddala mu maaso ne tugenda ne mu kooti zennyini kooti ez'amateeka ne turepresentinga n'ekinoomu ffe ne tukoma ku gavumenti kubanga ate ffe eno wansi abantu abasinga okutyoboola eddembe ly'obuntu beba abantu ba bulijjo ate ne bantu bannaabwe kati abantu b'osinga okusanga kati oluusi ogenda n'olabanga ensonga z'ettaka ezisinga zirimu babulooka zirimu ba LC1 chairpersons zirimu abagagga abatali ba gavumenti naye ng'oli mugagga w'amaanyi munene mulimu companies investor ennaku ezo tubadde tulwana ba China private investors nga bebagenze bebakyobodde bagobye abantu ku ttaka bayonoonya ebintu by'abantu kati ezo ogenda okulaba nga ate zo ziba nsonga z'amaanyi naye nga si za gavumenti kati ffeeno nga aba Human Rights Committee kati tugenda ddala ku ground ne tulaba ensonga ezo ne tuwa abantu bannamateeka ne tugenda ddala paka mu kooti ne tulaba nti tetuyamba abantu ba bulijjo. Namukolera ddala omulimu kipito batule kimanyi nti bakolera ddala omulimu omunene. Badde ejja ntambula nnyo ne chairman ono Kasirye tubaddeko mu nsonga z'Abachina nga Maliriya tubaddeko mu nsonga nga Ebusi okutaba na poliisi tuze tutambula mu nsonga ez'enjawulo. Tulaba ku Transmedia teweerabira nti tuli ne Mwami Eli Kasirye chairman wa Human Rights teweerabira okusubscribinga teweerabira teekako komenti yo oyina kyoyagala Mwami Eli akubuulire akunnyonnyole kuba bingi tetugenda bimalayo nga tuli waneeno osobola otuteerako komenti nti nze gundi nsinzira wano ne wano naye nyina kyenjagala okwogerako ne Mwami Eli tuteereko komenti yo tugenda gisoma ate tugenda mu kunoonyeza bulungi nnyo tugenda mu kutuusaako paka waali osobola okuganyulwamu waliwo oli eyo naye tomanyi nawe otandikira subscribinga buli kimu kye tuteekayo ojja kuba okiraba Mwami Eli tujja mu kutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala Mwami Eli awo wennyini bwe tuba tutunulidde mu district ye Wakiso Wakiso ye district ekyasinze obunene ye district ekyasinzeemu abantu abangi population ennene naye ate we tuba tutunuulidde manyi abantu bwe babeera abangi bwe wasinga obuzibu emisango mu district muno eya Wakiso tulaba nti violation y'eddembe ly'obuntu naddala nnyo ku mataka nga bw'obadde oyogera nnyingi nnyo okusukka ku districts endala ensonga nga zino ez'amataka ze tuzze tuwulira abantu bafudde obulamu bwabwe babufiiriddwa lwa ttaka abamu tebakyalina newe badda babasendako ku mataka gaabwe nga bw'oyogedde oli akozesa obuyinza bwe oba obugagga bw'alina nga ye w'amaanyi nti ne gavumenti eyinza ayinamu kiri nti ne gavumenti eyinza obutakola ki okubaako kyenkola n'anyigiriza nze omuntu wa wansi ddala ensonga nga zino ez'ettaka mmwe ng'aba Human Rights Commission muziyingiddemu mutya abantu mubayambye mutya ekisooka omuntu yenna alaba programu eno naddala nga Wakiso ndowooza alina omukisa ogw'enjawulo kubanga Wakiso yokka we twogerera kati erina kakiiko k'eddembe ly'obuntu akeetengeredde kitegeeza nti akakiiko ako kaliko ebitongole byonna ebikwasaganya ensonga bwe tutuuka ku bwenkanya tusa obwenkanya ku muntu wa bulijjo n'agambye tulinako abalamuzi tulinako abapoliisi tulinako abannamawulire tulinako ebitongole bwannakyewa tulinako n'abamakomera kitegeeza nti singa wabeerawo ensonga yonna ekwata ku tyobola eddembe ly'obuntu tulina ogitwalira ddala mu sekita eyo kubanga eyo sekita tukolagana nayo mu bujjuvu bwayo ate ekirala ogenze nogaa nti n'omuntu tumuyamba tutya ffe tuli wano ku district e Wakiso era kati alaba programu eno kansabe mulagirire n'omulagirira ategeere
kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina office ku district e Wakiso. Bw'otuuka ku district kw'edikwota kwennyini n'obuuza office za human rights oba otuukawo bulungi era olabawo. Awo wennyini bwe tusinziira ne tugenda nga tuyamba buli lunaku. Office zaffe ziba zikuleka ziba nga nnaku za kukola era tugenda ne buli lunaku twaniriza abantu abalina ensonga z'eddembe ly'obuntu, abalina ebizibu, abalina emisango, abalina ebintu bingi ebiba bibakoleddwako. Kati ffe kye tukola, omuntu oyo bw'ajja n'atuwaabira emusango gwe, tunoonyereza ne tugenda ddala ku ground ne tulabira ddala ki ekiri ku ground, ate ekirala ne tulabira ddala omusango guno gwetaaga ki. Bwe guba gwetaaga genda mu kooti ne tugenda paka mu kooti. Tumuyambako. Of course tulina betukola nabo, tulina ebitongole ebyenjawulo bitukwatagana nabyo, tulina ebitongole nga Redeem International, bwe kiba nga namwandu ne mulekwa nga nsonga ya ttaka. Waliwo ebitongole kati nga Redeem International ekutwalira ddala mu kooti. Bw'omala okutwala mu kooti n'ebengashuwa nti no oba kusudiyirira, bwe bamala okuyira ate oluusi efuba okulaba nti no omuntu oyo tavudda mu mbeera eyo ekibanga ekibadde kimunyigiriza obanga yeetaaga skills, batera n'okubawa skills obutadda mu mbeera eri gye yalimu luli. So tufuba okulaba nti no tuyamba abantu ba bulijjo okufunira ddala obwenkanya, kubanga ebiseera ebisinga ffe twakizuula nti ekintu ekireetedde omuntu wa bulijjo okunyigirizibwa lwakuba nti no omuntu asinga tebasobola ku affording oba kusobola balooya. So kati ffe ne tusalawo ne tusembeza balooya ku bantu ba bulijjo ab'obwereere ne tubabawa. Era njagala nkubulire nti ebiseera ebisinga tujja ne mu communities ne tukola legal aid camps. Ne tulaba nti no tusomesa abantu naye ate tufuna n'emisango okuva mu bantu. Lwaki tukola ekintu kino? Ffe twewaayo okulaba nti no tuyamba omuntu wa bulijjo. Twewaayo nga bannakyewa ne tugamba nga tuyamba omuntu wa bulijjo. Naye ebiseera ebisinga tuba twagala n'omuntu abeere nga ateekamu amaanyi. So abakulembeze abali eyo oyinza okubeera eyo nga wandyagadde, tujje ne mu kitundu kyo, tujja osobola tuyita, osobola tuwandiikira ne tujja ne tusomesa abantu oba ne tukola ku misango egiri eyo mu kitundu kyo, ne tukola ku bintu eby'enjawulo eby'eddembe ly'obuntu ebiri mu kitundu kyo. So akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano ndowooza gwe mukisa bannawakiso gwe bandibadde beesunako, kubanga disitulikiti nnyingi zigezezzaako okukakola naye nga tezirina busobozi, kubanga ekisooka katwala ssente. Disitulikiti erina okubeera ready okuteekamu ssente zaayo kayimirizaawo, erina okubeera ready okukawa offices, erina okubeera ready okulaba nti nekawa all the political and technical support yeetaagisa. So Wakiso yeewaayo neekola ekintu ekyo. So bannawakiso nze mbadde mbasaba guno gwe mukisa gwe mulina okukozesa okulaba nti nno obeera nga ensonga yo yonna ey'eddembe ly'obuntu ogyeta ku disitulikiti e Wakiso. Mulimu gw'amaanyi. Abantu waliwo abazadde oyogeddeko ku bannamwandu. Bannamwandu abantu abo bamala okuggyibwako abantu baabwe. Abaana ffe abaana n'abazzukulu ate tuvaayo tulwanyise bazadde baffe tuba tubajjewo baffe tusobole okutwala liri ettaka. Abantu abo nabo bayambiddwa. Ate ekintu kyetulabe mu Wakiso ate si tekirina mu Wakiso yonna yokka, kubanga kyolina omanya nti buli ekifa mu Wakiso kyekifa mu Uganda yonna, kubanga nga bwe bayogedde Wakiso erina buli kimu. Wakiso ye disitulikiti esinga obunene. Wakiso ye disitulikiti erimu ebyalo n'ebibuga. Wakiso erimu erimu gundi, erimu entobazi walabe bagoba abantu ebibiki. Wakiso erimu ebizinga busi biki. Wakiso yesinga abantu wabungi. So kitegeeza nti buli ekiba mu Wakiso kyekiri mu Uganda yonna. Buli kimu kyolaba ekyetooloolako Uganda kiri mu Wakiso. So Wakiso ebeera naye ekisinze okulaba Wakiso gyesinze okubeera ey'amaanyi ate abantu gye basimbize obutamanya. Abantu bangi abatamanyi mateeka, abantu bangi abatamanyi ddembe lyabwe,
abantu bangi abatamanyi kiki balina kukola singa wabeerawo okutyobola eddembe ly'obuntu. Oluusi kiri deliberate nti n'abakulembeze abatukulembera tebaagala nnyo bantu bamanye kikigenda mu maaso. Kakati ffe abakakyuka eddembe ly'obuntu twewaayo okulaba nnyo tusomesa abantu n'abo boyogeddeko kubanga kati ensonga gy'oyogeddeko eri mu byabusika. Waliwo etteeka ddamba lye bayita Succession Act erirambika obulungi ebyobusika. Obuzibu bwe tusinza okufuna nti abantu naddala abasika bakozesezza olukujjukujju ne bagenda nga bwe bamala okusika ne balowooza nti basikidde bintu. Balowooza nti basikidde buli kimu. Ne batandika okugoba bannamwandu, batandika okugoba bamulekwa, batandika okugoba buli muntu ku ttaka. Ng'ate etteeka lirambika bulungi balina musika wabaasise. Omusika bw'abeera nga oli teyaleka kiraamo. Omusika abeera na 1%. Nga mutaddeko muteeke teyaleka kiraamo. Ku bintu by'omufu abeerako na 1%. 1%. Ebisito ebisinga bigenda baana, namwandu, ow'empeta be basinga okuba n'enkizo ku bintu byaki by'omufu. Naye abantu tebakuba tebamanyi tteeka. Omusika agera najja n'akola ki? N'akajjala. Oli najja mbu ye mukuza n'alowooza nti nno afunye ebintu by'abaana kubitwala. N'owunya omukuza olina kubeerawo just nga trustee kulaba nti nno okuuma bintu. Naye abamu abajja ng'abakuza aye ne baagala okutwala ebintu by'abaana. So ebyo abantu balina era kyevola nebaza programu ng'eno nti zezimu ku programu entono ezivuddeyo okulaba tizisomesa abantu okujja otegeerera ddala ki kye beetaaga, mateeka gagamba ki, bintu ki omuntu wa bulijjo by'alina okumanya. Era nsuubira nti tujja genda nga twogerako ku bintu nga bino kubanga bw'otunuulira naddala ekyobusika by'ebintu ebisinza okuleeta obutabanguko mu maka. N'olaba nga abaana taata afudde ate ne baagala okwefulira maama waabwe ate bamugobe mugunde. Batamanya ne baagala bamutte n'okumuta mugobe mu nnyumba. Ne batamanya nti nno singa omuntu afa nga maama amulese mu maka ago eyo ebeera matrimonial property naddala nga baagattibwa empeta. Tewali muntu yenna alina buyinza kumuggyawo, eyo ebeera property ye. So abano abantu abajja ne bagoba bannamwandu ne babagoba mu maka bakola kikyamu. Bakuba kikyamu. So abantu abamu naye tebamanyi wakwekubira nduulu. Olaffe ng'akakyuka eddembe ly'obuntu tubeerawo bwe bajja ne tugenda ensonga ne tuzigoba. Si buli nsonga nti erina kugenda mu kkooti. Oluusi tubatuuza ne tugezaako okubakwasaganya ne tubannyonnyola ne tubagamba etteeka ligamba bwe riti buli kimu kirina kukola bwe kiti. Bwe bagaana ne tweyogerayo mu kkooti omulamuzi n'asalawo. Omusika w'abaasise, omusika bw'abeera nga oli teyaleka kiraamo. Ku bintu by'omufu abeerako na 1%. Omuntu wa wansi yeetaaga okumanya eddembe ly'obuntu oba human rights kyeki ate era kikola ki. Abano abantu abajja ne bagoba bannamwandu ne babagoba mu maka bakola kikyamu. Bannabyabufuzi ebiseera ebisinga babeera boogera ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Boogera nnyo nga akali etundutundu ku gavumenti era akaliwo okuprotectinga gavumenti ne we beetulugunyiza abantu.